omwana we mulwadde bamuloze ntegerekeka bulungi nga ekigenda okumuwonya seeka kye yali muwadde waliwo n'omusawo akirina omuganda omusawo muganda ajjeyo eddagala omwana akole omwana awone. Abantu bulijjo bye bakowoola nga bagaana ogenda mu shiriki ne basigala nga bagendayo mu bungi olowooza kifaanana kitya nga bawuliriza omuddu afaanaganako bw'ati ne bamulowooleza nti nno byayogera bituufu olowooza bagenda nkaafuwala efaanana etya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ataasa abaddu be abakkiriza abeere nga abataasa okuzikirira. Fa aqulu ayyuha nnaas روى مسلم في الصحيح بالإتقان عن حذيفة صاحب المختار أن نبينا إمام الأبرار حذر أمته من دعاة الخسران دعاة على أبواب النيران من استجاب لهم قذفوه في الغليان رجال في لباس العلم والإيمان دعوتهم إلى سخط الجبار وقلق المصطفى على أمة الإسلام يخاف عليها من فتنة الأشرار ونحن نرى صدق المختار فنرى الدجاجل يسعون في الإفساد دعاة شرك وكفر والعصيان دعاة رقص ورفض والقديان يسعون جادين في الإضلال يصورون الضلالة في صورة الإيمان من هؤلاء جماعة الشيطان حزب التصوف عشاق الأوثان على رأسهم حامل الأوزار علي زكسوكا داعية الإشراك يتتبع الجهل أهل الإحداث فيهلكهم بالتلبيس والزوران يدعوهم بوقاحة إلى البهتان يدعوهم إلى الضلال والبطلان يدعو إلى الشرك وإلى الكفران وإلى السحرة وإلى الكهان فمن استجاب له وفرح بالبهتان وترك التوحيد وسبيل الأبرار ليبكين في الجحيم وفي النيران ويخلد تعيسا شقيا في الخسران الشرك كفر وأعظم العصيان الشرك هلاك ورأس الحرمان يبعد الفتى عن رحمة الرحمن ويقربه إلى سخط الجبار من مات مشركا حرم من الغفران ولو اعتذر بالفقر والأسقام عذر الضرورة سلاح حزب الشيطان توسع فيه ورخص الكفران فتبا لمن زين أسباب الحرمان ودعا إلى موجبات الخذلان وسعى إلى انتكاس الأخيار بافترائه على شريعة العدنان ونسي يوما يساق إلى الجبار المنتقم من أهل الطغيان يا مسلم احذر من الضال الخسران الراضي بالدنيا وحطامها الفاني والزم دعاة التوحيد والإصلاح الحريصين على نيلك الفوزان اللهم سلم عبادك من الخسران وهيئ لهم أسباب الرضوان وقهم يا ربنا شر الدجال ورد كيده عن أهل الإيمان اللهم عليك بأعداء القرآن المحاربين لدعوة المختار اللهم عليك بمنبر البهتان اللهم عليك بناشر الكفران اللهم صل على خاتم الأطهار المبعوث رحمة للإنسان وآله وصحبه أهل الرضوان إلى يوم نقوم أمام الديان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مصحيح يا إمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة حديث يا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة yatunulira obulungi bwe baalimu nga basahaba kyava abuuza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulallah fahal ba'da hadha alkhair min shar, oluvannyuma lw'obulungi buno bwe tulimu waliwo obubi obugenda okujja? Nabbi n'amugamba naam,
waliwo obubi obugenda okujja, omulembe gugenda kujja mu maaso nga guliko abakowooze bali mu kifaananyi ky'obuwalimu, bali mu kifaananyi ky'abamaseeka. Naye ng'ekyewuunyisa ku bakowooze abo tebayimiridde ku miryango gy'ajjana koola bantu kubeera nga abazza eri okuwona eri obuwanguzi eri okwesiima, wabula ate bo kyannaku bagenda kubeera nga bayimiridde ku miryango gya jahannam nga bakoola abantu babazza eri okuzikirira. Nabbi n'amugamba du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, wagenda kubaawo abakowooze nga bayimiridde ku miryango gya jahannam, anaabaanukula bagenda kumusuula mu jahannam waliyadhu billah. Ab'ebitiibwa ku mulembe guno kuliko abakowooze ababuze bangi, la katharahumullah. Omu ku bakowooze abo ye mwami ayitibwa Ali Zikusooka, atava ku mikolo gy'abazuuzi, tava ku mawuledi, tava ku maduwa, tava mu makuŋŋaaniro ag'enjawulo. Abantu bano bamuwa omuzindaalo n'abawundira okkaafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abalaga ebintu ebibagoba mu kusaasira kwa Allah ne bibateeka mu kuzikirira okw'olubeerera. Wa dharwatu dhalik, nga n'ekisinga okubeera ku ntikko mu bintu ebyo kwe kubeera nga abawundira ashirku billah tabaraka wa ta'ala, okubeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'atuuka n'okubalaga nti shiriki ya mu Qur'an. Wuli ebigambo by'omusajja ono. Ntera okugamba abantu nti teri kikutwala gy'okakasa nti waliyo okugatta ku Allah. Nga waliyo bwe bakugambye nti oyo muwalimu, ojja ogenda ogambe Allah nti nagendayo lwakuba muki kati yamanyi nze nalina ebizibu byange Allah ne bandagirira nti mbaziira muwalimu ajjanjaba bulungi ate akozesa Qur'an, ne ngende bambaziira Allah omponye. Kati ye bw'aba alina bye yakola nga tebikusanyusa Allah bibye, nze nanonayo ki bananga obukugu mu kujjanjabisa olina levo kutambulira. Banayola kuba obudde butono naali bawaddeyo ku examples eziyinza okutiisatiisa noga nti ekyo nakyo kiriwo ekityo. Kamba baina ekyokulabirako kimu kiyinza okuba nga kizibuzibu. Omusajja eyatta munne n'amusuula gy'amusudde ku mulembe gwa Nabbi Musa. Bwe bajja okubuuza Musa ne beegaana, bwe bajja okubuuza Musa baamugamba nti Musa bw'oyogera ne Katonda nti n'abagamba nti mubuuze Katonda nti ani yasoona. Yagaa nti mumubuuze Katonda nti ani yasoona. Bw'omulowooza Katonda yali tasobola kugamba nti Zikusooka ye yamuse. Allah yali tayinza agamba Musa nti Zikusooka ye yamuse, naye alina gye yabayisa. Bagambe basale nti ate kwasobola okuŋŋamba nti gundi ye yasse. Yabagamba nti mwagala kumanya yasse, kati musale nti nte kikaaki nte biki mpaka Katonda lwe yabagamba njagala ya yero, si nto si nkulu. Ebyo bigambo bya Katonda era yabyogera. Njagala musale nte, saagala nto ate saagala ki la bikirun la faridun wala bikirun awanun baina dhalik faf'alu banaye mugende mukole Allah byakoze eki. Kati tubuulira ate efaanana etya abaga nti kati njagala ya yero. Ebyo nabyo biwulikika. Tebyakoma kusala, tebyakoma kukola ki. Bwe baamala okusala ebyewuunyisa mu Qur'an, Mungu yabagamba idribuhu biba'dhiha, mukwate olulimi lw'ente muluteeke. Nga bamaze ogisala n'ogisala yafudde, n'abala naye mukwate olulimi lw'ente mulukoonyese ku lulimi lw'oyo gwe yafudde. Bwe basse ajja kulimugaba bulire yamuse era bwe kyali obwo si bulogo. Obwo si bulogo. Mutegeera yammwe omuntu bw'akikola kiba ki? Oyo mulogo oyo mushiriku oyo nabyo biri mu Qur'ani bannange. Senga olwaleero ojja n'oŋŋamba nti bannaye ekisambi kinnuma oba ekibumba kikola ki? Nekugaa nti nayisalente nosaleete nenga nti balete ekibumba ekyo
Ekifumbo kiri sobereko nedduwa. Ebigambo ebyo muganda wange byowulidde. Omusajja ono akoola abantu abatwala eri abakubi b'ebitabo era abalaga nti gwe bw'ogenda wase beera mutebenkevu. Tolowooza nti nno ebintu byakola wadde gwe olabanga ebyekisamize nti ddala ddala bubeera busamize bubeera bushiriku. Wabula alina ebintu bingi byasobola okukola igwe ng'olabanga obusamize gwe ng'olabanga obushiriku, naye ng'ebintu ebyo Qur'ani tebirinaako mutawaana, bal Qur'ani yennyini y'ebisomesa. N'alaga ekyafaayo ekyo eky'abaana ba Isirayiri nga bw'okiwulidde akinnyonnyola nga mu bufunze akugamba nti singa ogenda ew'omusajja omukubi w'ekitabo omuwalimu ng'oyagala okumanya lwaki tokulaakulana, lwaki tovaayo, lwaki famire yammwe muli baavu, n'akutuma enjiibwa oba n'akutuma endiga oba n'akutuma enkoko oba n'akutuma embuzi oba n'akutuma ekintu kyonna naga kireete tubeere nga tuwonga tulabe ebizibu biva luddawa, oba ng'olina ekyakubuzeeko waliwo kye baakubbyeko n'oyagala okumanya ani yakibbye nagamba leeta embuzi tugisale tuwonge tukole tutya tubeere nga tutegeera eyakoze ekintu ekyo. N'ebintu ebirala bingi efaanako bwe bityo. Omubuze ono ow'olulango agamba abantu awo tewali mutawaana era n'afaananya ekintu ekyo ne qissa ya Nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam. Nsaba Allah ataase umma obubi bw'ebitonde ebifaanaganako bwe biti. Kimanye ggwe ow'ekitiibwa nti bannabbi ba Allah tabaraka wa taala Allah yabawa ebyamagero abantu kwe bategeerera nti nno ddala ddala abantu bano batume okuva eri Allah subhanahu wa taala. Ebyamagero bya bannabbi byeyawulidde bannabbi. Omuntu yenna akola ekintu nga ebintu ebikolebwa abalogo abashiriku nga bakolagana n'ezi sitaani, ekintu ekyo tetukifunira bujulizi bwonna kuva mu byamagero bya bannabbi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Singa tusanga omuntu ng'akola ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo ng'omuddu ono byabadde awunda, tumanya butereevu nti omuntu ono mushiriku, omuntu ono mulogo, omuntu ono mukafiiri. Ne bw'abeera ayambadde entalabuusi nga yakalina ng'ey'abeene, tutegeera butereevu nti nno omuntu ono tali ku buluŋŋamu era tali mu basomerezi ba ruqya abo abakkirizibwa eri omusiraamu okubeera nti agenda gye bali babeere nga bamujjanjaba. Ng'era singa tusanga omuntu ng'agamba nti nze abalema mbakwatako ne bavaako obulema, nze bamuzibe mbasiimula ku maaso ne bavaako obuzibe, nze tugamba bwe nti hadha dajjal, oyo dajjali mina dajjajila. Wa illa ebyo ebyamagero byeyawulidde Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam. Tulina option y'okgenda ku malwaliro abasawo batunulire omuntu ono babeere nga bakebera ki ekimutawaanya balabe asibaabu ezaleeta ekintu ekyo. Wa illa okukola bwetyo mu ngeri y'amaanyi ey'empewo ebyamagero n'efaanako bwe bityo ebyeyawulidde bannabbi b'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Yenna akileminga omulyango ogwo abeera mushiriku omukafiiri gw'otakkirizibwa n'akamu n'akeddagala okubeera nga ogenda gyali. Era omuddu ono n'agamba nti nno amadiini agaliwo olwaleero, obukatuliki, obukristaayo, obulokole, obusamize, obuhindu, obubudda, obuki, ayogedde ku madiini agatali ga busiraamu. N'agamba nti nno amadiini ago abantu baago si bakafiiri, wabula abantu b'amadiini ago ye bwe yetegereza ennyo ensonga, haulai min ahli alfitra, abo bali min ahli alfitra be baliwa be bantu abatatuukibwako bubaka. Dayo nenkyetegereza hukum man lam yablughu da'wa. Oyinza okwesanga nga n'abali olwaleero, oyinza okwesanga nga n'abali olwaleero mu nzikiriza endala nga basobola okuyingira mu man lam yablughu mu da'wa, nga basobola okuyingiramu, kubanga tobagoba mu taarifu ya ahlul fatra egamba nti tetwafuna mubaka, wabula basangawo ebiriwo faktana'u bihi, ne babikkiriza ne batambulirako nga balowooza nti bali kuki, nga balowooza nti bali ku kituufu. Nga bw'olaba abantu abaaliwo ng'obusiraamu tebunnajja mu Uganda, obusiraamu nga tebunnajja mu Uganda, abantu abo mu ddiini yaffe y'obusiraamu tubayita ahlu alfitra. Bagenda kukolebwa batya? Hadithi ya Aswad bin Sari' era yajja ne mu hadithi ya Abi Huraira mu musnad ya Imam Ahmad. Abantu abo Allah agenda kubagezesa yawma alqiyama,
aliyita ekigezo abeere nga yali okubeera omulongoofu ku dduniya, atalikiyita abeere nga ye yali okubeera omukafiiri ku dduniya era abeere nga azikirira. Kaakati ono omuddu agamba nti nno abantu abaliwo olwaleero abo boolaba mu makanisa, mu makereziya, mu masabo, mu temples, mu biggwa, mu biki yonna gye bali abakafalira Allah subhanahu wa ta'ala abateeta basiraamu, agamba nti yakizudde nga abantu abo min ahli alfitra, yaani tetukkirizibwa kuwulira nti abantu abo babuze, abantu abo bakafiiri, abantu abo bamuliro, abantu abo la, wabula tubatwalire awo Allah yamanyi kye bali era Allah alibagezesa ku lunaku lw'enkomerero. So ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi gye mwakwata mwenna oba kale mwenna gye muwulira entakera yagamba wallahi nafsi biyadi, ndayiro yawniridde omwoyo gwange, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma, teri n'omu ampulirako mu umma eno, yahudiyu wala nasraniyu, abeere mu yudaaya oba abeere mu nasara, thumma la yu'minu bi, n'agaana okunzikiriza illa kana min ahli an-nar, okujjako omuntu oyo abeere wamuli. Kyokka wulira omuddu ono ye bw'agamba waliyadhu billah. Takoma wokka wabula agamba nti abantu singa omuntu yeesanga ng'aliko empewo ezimujjidde oba nga waliwo empewo zebamusindikidde n'atunula nga talina sseekawaluko yenna gw'alaba, obusiraamu tebwagala abeere ng'afiirwa obulamu, wabula atambule agende mu masabo, agende mu basamize babeere nga bamukolako, kubanga obusiraamu bumwagala mulamu asobole okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheeka teri akkubiriza genda wa musamize kola ki? Tokikolera ddala. Naye nkugambye Sheekh, mu mbeera ey'obuwaze obusiraamu tebukuta kufa. Obusiraamu tebukuta kufa, kubanga obusiraamu bukwagala oli mulamu osobola okusinza Allah. Awo nno n'abeera ng'akoola abantu okubeera nga bayingira amasabo bakafalire ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekigambo obulamu waliwo biyitirivu ebikolebwa mu kukuuma obulamu bw'omuntu, naddala mu mbeera zino Seeka nga obulwadde obuli mu kuluma omuntu buvudde ku mbeera bbiri. Embeera esooka nga amajinni go nga go gakozeko obulumbaganyi, shayatini zo nga zikozeko obulumbaganyi, n'embeera ey'okubiri nga muntu munno alina byakoze n'ofuna obuzibu, naye ng'obuzibu obwo bukutuusa mu kufa, okwerwanako. Okukola ki? Okwerwanako, okuwona amajinni. Njogedde ku muntu amakubo gano tagamanyi, n'omuwalimu talina access ku ki? Kuye. Talina na access ku muwalimu. Omwana we mulwadde bamuloze, ntegerekeka bulungi, nga ekigenda okumuwonya Seeka kye yali muwadde waliwo n'omusawo akirina, omusawo muganda ajjeyo eddagala omwana akole ki? Omwana awona. Abantu bulijjo bye bakowoola nga bagaana ogenda mu shiriki ne basigala nga bagendayo mu bungi, olowooza kifaanana kitya nga bawuliriza omuddu afaanaganako bw'ati ne bamulowooleza nti nno byayogera bituufu, olowooza bagenda nkaafuwala efaanana etya? Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ataasa abaddu be abakkiriza, abeere nga bataasa okuzikirira. Takomaawo akoola abantu nga bazza eri obushiya, akoola abantu abazza eri obuhamadiya, akoola abantu nga abazza eri okuzikirira okw'enjawulo nga bwe kyali ku mukolo gwe baaliko ekiboga nga bagenze ku ntaana ya Supreme Mufti Zubairi Kayongo, ne babeera nga bakuŋŋaana abashiya n'abahamadiya n'abasuufi, n'ayimirira n'atandika okubeera nga ajajjatta obushiya, ajajjatta obuhamadiya, era ng'alaga nti nno ago gonna madiini agatalina mutawaana. Kyetwagala okutereeza leero eri akola ki? Nti buli jjajja yenna gw'olaba bayita jjajja si jinni, ate era si jinni. Si jinni Sheikh. Buli jjajja yenna gw'olaba nga bamuyise jjajja Sheikh Sufyan, zeezo malayika Allah subhanahu wa ta'ala ze yawa obuvunaanyizibwa okukuuma ebintu ebyo. Agamba nti balubaale babaganda, balubaale abantu be basinza nga Kibuuka gwe bagamba nti abataasa mu ntalo, Ddungu gwe bagamba nti abayambako okukwata ensolo ze bayiga mu ttale, Mukasa ow'ennyanja, Kiwanuka ow'ensozi, n'abalala abafaanaganako bwe batyo.
omuddu ono agamba nti nno abo bamalayika ba Allah tabaraka wa taala. Mukasa simanyani abo bonna bajjajja ati fe basomesa bano basomesa ba Mikailu ba Israfilu ba Ridwani mubufunze obwekitalo jajja musoke ya Israfil kubanga ye wankuba wakire ye jajja musoke akuuma ennyanja zibeere nga ziteredde mbuye mukasa ntegerekeka jajja walumbe Israel malakul maut awo wonna ng'ali mu kaweefube w'okubeera nga abantu baggwamu entengereze n'obukyayi mu bintu bye bavudde emabega nga babimanyi nti nno ebintu ebyo bushiriku, ebintu ebyo bukafiiri, ebintu ebyo kuzikirira, batandika okubeera nga bafuna endowooza ennungi ku kaafwalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, baggwemu obukyayi n'okwenyinyala embeera ezifaanaganako bwe zityo. So ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ow'ekitiibwa Allah bwe yamutuma, bannamakka yabasanga balina ebintu bye basinza ebyabangamu shayatini, babanga basinza Lata, basinzanga Uzza, basinzanga Manat, basinzanga Hubal, basinzanga ebisinzibwa ebirala bingi nnyo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alwanyisa ebintu ebyo ebyasinzibwanga ne shayatini zaabyo, n'alwanyisa ebyobuwangwa bannamakka bye baalina mu kugulumiza ebintu ebyo, era n'abyawulira ddala bulungi nnyo eri abakkiriza ne bamanya nti bino shiriki, ate n'agulumiza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima y'abakkiriza, ne babeera nga abakkiriza balina obwagazi n'okugulumiza eri malayika Jibrilu, malayika Mikail, malayika Israfil, malaku al-maut, maliku khazinin nar, ne babeera nga balina ebitiibwa n'okugulumiza okw'omu nsalo ez'obusiraamu kwe balina eri malayika z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tebazisinza, tebaziwa mugabo gwonna mu ebyo ebyawulidde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga bazikiririzaamu, bazaagala, baziwa ekitiibwa ng'era abakkiriza bwe bali olwaliro mu nsi yonna. Tibaagala Jibrilu, baagala Mikail, baagala Ridwan, baagala bamalayika bonna abategeezebwa mu Qur'ani oba abajjira mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ate tubeera n'obukyayi bungi eri ebintu bino abaganda bye basinza lubaali w'abaganda, neraba ye ono omuddu bwawundira abantu ebintu bino n'abalaga nedda abo nno be bamalayika b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So ng'era ne bwe baali badde bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala, tewali kikkiriza okubeera nga kisinzibwa okuggyako owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Owange gwe omukkiriza okusembereza abiyaati zino, rawa muslimun fi sahihi bil itqani, imam Muslim mu kitabo kye kimanyifu sahihi Muslim yatuleetera hadithi eno, hadithi enywevu, an Hudhaifata sahibi al-Mukhtari, ngeva ku sahabi owekitiibwa ayitibwa Hudhaifa, sahabi w'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyana imam al-abrari, nga tutegeeza nti mazima ddala nabbi waffe omukulembeze w'abalongoofu, hadhara ummatahu min duati al-khusrani, yatiisa umma eno era n'abeera nga agirabula abakowooze abagikoowola nga bagitwala eri okuzikirira. Duatin ala abwabi nirani, abakulembeze abemiridde ku miryango gy'omuliro. Man istajaba lahum qadhafuhu fil ghalayani, yenna abanukula bagenda kubeera nga bamusoora mu muliro ogwo oguteta, wal iyadhu billah. Rijalun fi libasi al-ilmi wal imani, abasajja abali mu kifaananyi ky'okubeera nga balina kye bamanyi ku ddiini n'okubeera nga abalaba abalooleza okubeera n'obukkiriza. Da'watuhum ila sakhatil jabbari, kyannaku nnyo okubeera nti no bakoola abantu nga babazza eri omuliro jahannam. Wa khaliqa al-Mustafa ala ummati al-Islami, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalina obweraliikirivu bungi ku umma ye, umma y'obusiraamu. Yakhafu alaiha min fitnati al-ashrari, ng'agitiira ekigezo ky'ababi abafaanaganako bwe batyo. Wa nahannara sidqa al-Mukhtari, fenno olwaliro tulabirako ddala n'amaaso gaffe amazima g'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku ekyo kyeyalanga, ku ekyo kyali atiira umma ye. Fanara dajajila yas'auna fil ifsadi, tulaba abasajja aboononefu, abasajja ababi, abasajja abalimba
nga balina kaweefube mungi ow'okwonoona enzikiriza y'abantu. Du'ata shirikin wa kufurin wala isyani, abasajja bakoola abantu nga bazza eri okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumukaafuwalira n'okubeera nga babuuka ensalo ze babeera abajeemu. Du'ata raqsin wa rafdin wal qadiyani, bakoola abantu nga bazza eri ebikolwa eby'ekisoofi okuzinira mu mizikiti. Wa rafdin, n'okubatwala eri enzikiriza barrafida abashiya. Wal qadiyani, n'okubazza eri eddiini y'abahamadiya abagamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama si nabbi ow'enkomerero, si nabbi eyasembayo. Yas'auna jadina fil idlal, osiŋŋaana abo walimu bano ababuza abali ku miryango gya jahannam nga balina kaweefube mungi era nga bakozesa amakubo ag'enjawulo okubeera nga babuza abantu. Yusawwiruna dalalata fi surati al-imani, n'obasiŋŋaana nga bateeka obubuze mu kifaananyi ekyobukkiriza. Min haulai jamaatu shaitaani, abamu ku bakowooza abo be bakowooze abali mu kibinja kya sitaani. Hizbu tasawufi ushaqu l-awthaani, abasajja abasoofi abali mu kabinja kano abalina endasi empitirivu eri ebintu ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ra'sihim hamirul awzari, era nga mu mitwe egyetoololirako ekibiina kino mwe muli hamirul awzari, omuddu ono eyeetisse amazambi ge n'amazambi gaabo babuza Ali zikusooka da'iyatu al-ishrak, omusajja ono ayitibwa Ali zikusooka akoola abantu nga bazza eri okubeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yatatabba'u al-jahla ahla al-ihdathi, tabula ku mikolo ewabeera abazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhlikuhum bitalbisi wa zurani, n'abeera nga ajja n'abataputira amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ntaputa enkyamu, etta enzikiriza yaabwe, eyonoona entegera yaabwe ey'eddiini, ebawangaaliza ku kintu nga balaba ng'obusiraamu so nga bagenda kukifiirako babeere nga beesiŋŋaana mu muliro ogw'olubeerera singa babeera nga baanukudde omuddu oyo. Yad'uuhum biwaqaahati ila al-buhtaani, abakoola n'obukalukalu obungi nga bakoola abazza eri ebyo byatemerera eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'uuhum ila ad-dalali wal butlaani, abakoola abazza eri obuze n'eri ebintu ebikyamu. Yad'u ila shirk wa ila al-kufraani, abazza eri obushiriku n'okkaafalira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila saharati wa ila al-kuhani, nga abazza eri abasamize abalogo era nga abazza eri abalaguzi. Faman istajaba lahu wa fariha bil buhtaani, oyenna awuliza ebigambo byayogera n'abirowooleza obulungi n'asanyuka kubanga awulidde amuvumira kwabo abali ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama, munnange n'awunzika nga akkiririza mu buze obwo omuntu oyo bwe yeetisse. Wa taraka tawhida wa sabila al-abrari, n'abeera nga ava ku tawhidi era n'abeera nga ava ku kkubo lyabo abalongoofu. La yabkiyanna fil jahimi wa fin nirani, munnange wakubeera nga yejjusa ku lunaku lw'enkomerero, abeere nga akuba ebiwoobe ng'ali mu muliro, ng'ali mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu. Wa yakhlud ta'isan shaqiyan fil khusrani, agoberemu obugendevu n'obugenderevu ng'ali mu mbeera esingira ddala okubeera embi era ng'ali mu kufaafaaganirwa okw'amaanyi. Ashirku kufurun wa a'dhamul isyani, mukimanye ab'ebitiibwa nti shiriki bukafiiri era bwe bujeemu obusingira ddala okubeera obw'okuntikko. Ashirku halakun wa ra'sul hirmani, mukimanye nti nno obushiriku kuzikirira era gwe mutwe gw'okubeera ng'omuntu taba na kalungi konna mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yub'idul fata an rahmati rrahmani, asembeza omuddu wala n'amusembeza bunaayira nnyo n'okusaasira kw'omusaasizi ennyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqarribuhu ila sakhatil jabbaari, ate shiriki n'abeera nga amusembeza ku mwanjo nnyo n'obusungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata mushrikan hurima min al-ghufrani, oyo yenna alifiira ku shiriki Allah tali musonyiwa. Walaw itadhara bil faqri wal asqami, ne bwali ewozaako munnanga obwavu bwandi bubi, nali mu mbeera mbi, nali mu mbeera esinga ddala okubeera embi. Wal asqami, obulwadde bwa nnumba, obulwadde bwa mpisa bubi, obulwadde bwandwako, obulwadde n'ebirefaanako bwe bityo, amanye nti nno tewali excuse yamutwala kaafalira w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eriwulirwa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era mukimanye nti nno udhuru ad-darurati
silahu hizbi shaitani ntinno mwebyo ebyokulwanyisa abakowooze ba sitaani abayimiridde ku miryango gy'omuliro bye bakozesa kwe kubeera nga bakozesa ekigambo darura mbere bonna akola ntya kati omuntu akola atya omuntu aveewo omuntu azikirire ngati Allah ayagala abeere nga amusinza nga mulamu kale bw'aba asobodde ogende eri omusamize agendeyo bw'aba asobodde okola kino akikole ekyo nno nga beeyambisa kye bayita darura kati akola atya anoonyeza amujjanjaba biganye anoonyeza biganye agende mu ssabo udhuru ad-darurati silahu hizbi shaitani kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo abalabe b'eddiini w'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala bakwano ba sitaani kye bakozesa nga babuza abantu tawassau fihi wa rakhasu al-kufrani kimanyiddwa bulungi nti mu ddiini yaffe mulimu ekiyitibwa darura naye bano bakwata darura ne bagiteeka ku mutendera ogw'okutuuka n'okubeera nga bakkiriza abantu okukafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala so nga darura erina ekipimo ekimanyiddwa nti kituukako ddala n'akamu n'akeddagala kussa erifaanaganako bwe lityo fatabban liman zayyana asbaba al-hirmani n'olwekyo tusaba Allah atukwatire ku muddo awundira abantu amakubo agabatwala eri okuzikirira okwolubeerera wada ila mujibati al-khudhlani n'abatwala eri ebintu ebaleetera okubeera nga bavaako okutaasibwa kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wasaa ila ntikasi al-akhyari n'akola kaweefube yenna okubeera nga abantu bava ku ntegera y'eddiini ennungi ku nzikiriza entuufu wabula babeere nga badda ku mbeera egenda okubateeka mu busungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kino ng'akikola biftiraihi ala shariati al-adinani ng'akwata obujulizi obuli mu Qur'an ne mu sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga abuteeka ku bikukujju bubeere nga bulowoozesa abantu nti nno obusiraamu bukkiriza okubeera nga bakafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wanasiya yawman yusaaqu ila al-jabbaari omuddu ono ne yeerabira olunaku lwagenda okutwalibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala al-muntaqimi min ahli at-tughyani oyo Allah subhanahu wa ta'ala yeewera okubeera nga ajja kwesasuliza ku bakiwaji abo abakolanga kaweefube okubeera nga balwanyisa eddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ya muslimu hadhar min ad-dali al-khasrani owange gwe omusiraamu weewale omuddu oyo omubuze arradhi bidunya wa hutamiha alfani oyo akola byonna byakola olw'obubasabaasa olw'obutiibwatiibwa olw'ebigendererwa bye byalina eby'edduniya eno ey'akaseera obuseera walzam du'ata at-tawhid wal islahi beera nga weekwata ku bakowooze abakoola nga bakuzza eri tawhidi eri okwawula Allah subhanahu wa ta'ala era abo abakulongooseza entegeera y'eddiini yo alharisina ala nailika alfawzani abalina kaweefube w'okubeera nga otuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli muwanguzi ng'owonye ebibonerezo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala allahumma sallim ibadak min alkhusrani ay Allah tukusaba obeerenga otaasa abaddu bo ensonga zonna ezibatwala eri okuzikirira wahayyi lahum asbaba ridwani ate obeerenga obanguyiza amakubo agabatuusa eri okusiimako waqihim ya rabbana sharra dajjali obataase obubi bwa dajjali ono warudda kaidahu an ahli al-imani obeerenga osembezaayo wala nnyo enkweze ku baddu bo abakkiriza allahumma alayka bi a'da'i al-qur'ani ay Allah tukuloopera era nga tukwasa abalabe ba Qur'ani al-muharibina li da'wati al-mukhtari abo abalina kaweefu w'okulwanyisa da'wa yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam allahumma alayka bimimbari al-buhtani era mu ngeri yemu ya Allah tukuloopera ekifo ekibudamya abaddu bano ne basinzira ku kifo ekyo okubuza abaddu b'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala allahumma alayka binashiri al-kufran ay Allah tukuloopera ekifo ekiwa abaddu bano ekyanya okubeera nga batuusa obuze buno mu baddu bo ab'ebitiibwa allahumma salli ala khatamil athari ay Allah tukusaba osse okusaasirako n'emirembe ku mubaka ow'enkomerero eyawunzika obwannabbi bw'abannabbi bonna ab'ebitiibwa almabuuthi rahmatan lil insani oyo Allah subhanahu wa ta'ala guwatuma nga kyakusaasira eri omwana Adamu wa alihi wa sahbihi ahli ridwani n'abantu b'enjuye ne basahaba ab'ebitiibwa abo bewasiima ila yaumi naqumu amama ad-dayyani okutuukira ddala ku lunaku lwe tugenda okubeera nga tuyimirira mu maaso go owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin